Ntebe mugende masinzizo Katonda yatukuuma kujje tutambulira kale atugendagendako mu ggye ggwanga lya Uganda lya UPDF mu nteekateeka emanyiddwa nga East African Community Region Force yateekebwa okusobola okulaba nga amagye gagenda mu maaso n'okuwa obukuumi mu ggwanga erya Congo agali okumpi mu 10 olulambirira gakomyewo okwabwobwe okusinziira ate ku mwogezi w'eggye ggwanga lya Uganda Brigadier Felix Kulaije agamba nti eddimu bamaliriza okuliggusa newankubadde wakyaliyo okusomozebwa okw'enjawulo basazeewo okukoma okuno okwabwobwe anti ewalungi tewaba wammwe. Abajaasi ba UPDF 10 abasindikibwa okukuuma emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omwaka oguwedde wansi w'omukago ogwa East African Community Regional Force bakomyewo kuno mirembe. Kidiridde Congo okuwa nsalesale wanaku z'omwezi 8 Disemba n'okusaba amagye gonna mu nteekateeka eno okubanga gavudde mu ggwanga lyabwe. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Felix Kulaije ku lukomo lw'essimu akakasizza okudda kwabwe ku butaka. Oluvannyuma lw'ekisanja ky'amagye g'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika okubeeramu nga gayambako Congo mu kufuna emirembe okuggwako ekyaggwako nga 8 Desemba amagye gaffe olwaleero gamalirizza operation y'okuva mu Congo mu bitundu by'e Rutshuru Bunagana okusinziira ku mandate eyo gakomyewo ku butaka era kati ebifo twabiwaddeyo eri gavumenti ya Congo ate tulabe ekidirira. Agamba bwe baviiriddeyo ng'obunkenke bw'olutalo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bweyongera buli olukya. Embeera abantu bali ku bunkenke era abantu ba bulijjo baasibyeko ebyabwe abamu batugoberedde kubanga basuubira nti ijja kuwaayo okulwanagana. Abakomyewo badde brigade kumpi battalion naye nga battalion yeemalirira bagenda kuddayo ku mirimu gyabwe egya bulijjo egya UPDF. Agamba nti bano abakomyewo baakuddamu okuweebwa emirimu mu ggye ly'eggwanga n'okukuuma emirembe kuno mu biseera eby'eggandaalo wakati mu kwongera okusaba bannayuganda okubeera obulindaala. Twongera okunyweza ebyokwerinda mu biseera bino eby'eggandaalo era kantwale mukisa guno okusaba bannansi bannayuganda okubeera obulindaala bafeeyo ani ajja mu bitundu byabwe ani ayitawo kubanga omubi oba omutujju ayagala nnyo okukozesa abantu abali mu masanyu. Uganda, Kenya ne South Sudan be baaweebwa amagye mu nteekateeka eno mu mwezi ogwa March w'omwaka guno oluvannyuma lw'okukikkaanyaako mu lukiiko lwali lukubirizibwa eyali omukulembeze wa Kenya Uhuru Kenyatta omwaka oguwedde n'omulamu omutongole ogw'okulwanyisa abayeekera aba M23. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.